sente zozitwala commission yasalawo bweti sente ngezo tezibeerawo nti za buliwo eteekawo emitende ekisooka mbalisagala kunyonnyola bazifuna bati sente zo wazifuna sente nzirinze tonazifuna nzirinze era kooti eno mbadde ndize first installment tonafuna oyagala kumperekera nkuweeko nawoli mperekereko sente tonazifuna so ninze installment yange esooka kubanga nagwanira okuweebwa akasiima ako maybe ekiweebwa omuntu akasiimo ng'ali ku level nga gyembaddeko ekisooka bw'obeera lo kiki ekirala ky'osobola okukola onjuka n'ogenda mu kaduuka ako n'otunda nti ogenda n'ojja wakatala mu mmwanyi zo omulimu ogufaana bwe gutyo kye baba giweesa akasiimo buli kimu okiwaayo ekyokubiri obeera mu ofiisi ng'eyo erimu ekitiibwa ky'abantu n'eggwanga kibaagala onnyuke ofaanane nga abadde avuga boodabooda ku luguudo lw'erungujja obenga osobola okusigazaamu ekitiibwa ekya ofiisi eyo ate osigaze n'ekitiibwa ky'eggwanga ng'okikuumiddemu yensonga lwaki waaliwo okusika omuguwa mu commission nga bagamba nti basipiika ba prime minister ba vice president akasiima akaabwe ka lubeerera bw'obeera nga gwe sekandi nga waliko sipiika wekitiibwa sekandi oluvannyuma lwa myaka 5 bakuwemuka akapyata bakuwa ensimbi ezirabirira ewaka bakuwa abakozi bakuwa abakuumi okutuusa mukama lwakunyula nakujja mu nsi bw'obeera prime minister kyekimu ninga nebuuza nti leader of opposition waakiri a one of payment negaana obulyaza amaanyi bwa kikaakyo omuntu akolera ku level eyo agikolera ku level ya prime minister Honorable Mpuuga enjawulo yo wakati gwe ne zaakeerwa zaake bagalamu sente gwe bagenda kuwa enjawulo eriwaliza kwandako zaake kyekugambye nti esinga abaasasanya ebiwandiiko bali benkanya bandibadde buli kimu nga kijjayo ogamba nti ensonga zamulabo zaako bwe zaatuuka zasalawo nti ensonga zo zinaava mu kkooti bwisazeewo eggoye owaaba paalamenti n'ejulira kubanga omusango gulimu apiira gye ginaggweera commission tebana kyakola erina okumuyirira nga commission so n'olwekyo ey'ensonga etegereka y'amangu nnyo okutegeera mu mateeka n'emubereza kubanga ffe ntulowooza nti omukwano nnyo gwa Anita Amongo sipiika gwe kakuwa essente zaakalememuwa omukwano bwe guba nga guliko n'amateeka gwanguwa era kyekiyita omukwano kyekiriwa nti Anita Amongo mulabye mu paalamenti naye ate ffe tubadde naye mu FDC nga tuli mu kuzogayo FDC mwawangalidde ebbanga eddene era nga munnaffe kiki kya bulijjo okubeera mu paalamenti nga muli ku opposition ng'atudde mu ntebe mwali naye mu kibiina mu opposition ekyo kipya Honorable Tayibu omumyuka wa sipiika yeesimbadde ku tikiti ye FDC mu 2006 nga MP w'abavubuka wa Western Uganda so bannaffe badda baafuula bufuuzi kala n'olwekyo ebintu bingi babikwata mu ngeri ndala nga bw'omanyi omuntu akumanyi nandibadde muno ku njuyi za njawulo era ekyo tusobola kukyetonda okimanyi mmedi nti Honorable Anita Amongo yasomesaako ku ssomero lyange lyadda tamanyi mukwano gwa muguvudde wala nga mwana omusaala omuntu eyakusayiranga ne ku kyenge wakusasulira tayinza kwegaana oyinza omwegaana naye muba temukkaanya tosobola kumutwala nga gw'otamanyi bw'okola ekyo obeera mukuusa wa misana enjawulo eriwo nti wakati waffe buli omu okumanya munne mu adressinga nga right honorable speaker era bwe mba musemberedde nzikakkana era naye bw'aba ayogera nange anjogerako nga the right honorable leader of the opposition then nga nkyali era kati ampita honorable commissioner waliwo omusittale ogwawola office kubanga tuwaliwo sente za parliament zisibwanga z'abamukwano sente za parliament zirambikibwa amateeka era ensimbi zonna ezifuluma parliament nga za kimpati auditor general azikola ka reporter
gwe bw'olisanga nga bagamba nti waliwo ensimbi ezaweebwa commissioner mu bumenyi bw'amateeka olira ebitabo bya auditor general ejja okusalawo eggoye mu nsonga ezo. Olwekyo ekitali ekyo kyonna kiba ky'abantu kulowooza nti ku myaka gyange gye ndiko ng'omusajja omukulu osobola okugamba nti bw'osanga mmedi ng'odduka emisinde bajja kukolaba ng'oyogera naye. Era olumu ojjukira bona bumawo bajja mu ofiisi yange nga leader of opposition era nenfulumya ebifaananyi nti mitaba ssemateeka abaddeko wano mu ofiisi yange nga nze mbifulumiza. Mpuuga mulabye wuuyo azeeya ayedde ne mawe bw'oba tosobola bw'obanga olida opposition nga baminisita ba gavumenti bajja mu ofiisi yo gigalodde ewaka bamanyi toliiwo. Oli mulize eri paalamenti eri okukulembera pulezidenti Kyagulanyi, oli mulize mu balonzi b'Ennyendo Mukungwe, royalty ogiwaawa? Mwami Medize kuna abatuliza bw'oba oyingira paalamenti okuba ebirayiro bya mirundi ebiri. Okuba ekirayiro owulize eri eggwanga kimu era ne ssemateeka kubanga litteeka ekkulefu ly'eggwanga litteeka ery'obwenkanya. Ekyokubiri obuwulize eri paalamenti kubanga kifumookolera. Ekifumookolera kyekikulambika amateeka agakifuga n'olwekyo olina okugoberera. Era mu paalamenti tiwaliwo kyetwala kabe sipiika si kyetwala n'olwekyo tiwaliwo kyetwala. Buli muntu kyakola aba alina okulaga eggwanga etteeka mwakikoledde. N'olwekyo ebyo kw'otandikira n'oba muwulize eri ekibiina ekyo kubanga obuwulize obwo bwe bukufuula ekitundu. Osooka kubeera muwulize mu paalamenti eri eggwanga. Kyekikugatta ku kiri kubanga President Kyagulanyi yawandiise yayogedde namulabe ng'agamba Mpuuga weetonde lekulira. Ekyo genda kikola otya? Ekyo nakyo nakiwulidde. Olekulira ddi? Kubanga bwe kibanga kyemudde nkubuuza okkiriza mu kibiina era ng'okimanyi Kyagulanyi President wa NOB yagambye Mpuuga byokoze bakise malicious corruption and abuse of office allegations. Ekigambo allegations bwe tuva ku mpewo kinoonye tufune amanyi Oluganda manibadde nsoma kikyola kivuunulira abantu. Ekisooka tewali tteeka likuwaliriza kugondera kiragiro kitali mu mateeka. Ekiragiro kyonna ekitali mu mateeka tosobola kukiwuliriza. Ekiragiro ekitayise mu due process singa ekiragiro kirondoola nti bwe twavudde wano ne tunoonya ne tutuuka wano ne tuddako kino eyo beta due process. Singa oteekawo ennono y'okukwata ebiragiro ebitalina migo olwaleero bajja kugoba Mpuuga yenja bajja kuddako omulala. Bwe bava e Buddu bayinza okusibira eKyaggwe, bava eKyaggwe ne bagenda e Busiro, emikono bava e Busiro ne baggukira e Buli. Ndowooza tulina okutegeera nti ebiragiro ate tebifaanagana. Ekiragiro ekindeesezza ekyo oli mukamawo okkiriza oba nedda? Ate mukama wange era muwe ekitiibwa agambye Mpuuga lekulira. Kati Medi okutabuza batuwuliriza kyekyampisiza ekiwandiiko ekyo nti pulezidenti naye awulwa mugezi awulwa kikola abantu tugawulira bufumbe. Bw'abanga pulezidenti yayisiza ekiwandiiko ekyo wakati mu bwe yawulidde nti nawulidde era yakwotinze nti nalabye ku exhibition twaddewo omwoleso ogwo nga gulimu ani yabadde omulamuzi waagwo, ani yabadde prosecutor, ani yabadde awaaba, ani yabadde omujulizi, ani yabadde munnamateeka. Tesobola kubeera nga twagala kuzaawo omukolegoberera amateeka mu ggwanga ali naffe tutambula ng'amenyi b'amateeka. Omukulembeze w'ekibiina
mutuufu kubeera concerned okufaayo ng'alaba ensonga. Naye okulaba ensonga nti nagirabye ku mutimbagano ku makya olw'eggwe n'oyisa ekiwandiiko, oyinza okulowoozesa abantu n'okubuuzisa abantu ebibuuzo ebikemmensa abantu emmeeme nti munnaffe ono anaaba atya, ensonga ezize zakulubalaza, munnaffe ono talina budde bwefumiitiriza ku nsonga azikwata bw'atyo, munnaffe teyeebuuza, munnaffe aweebwa amagezi. Ndowooza president simunenya kufaayo, kyemunenyako okukwata ensonga bwezikutte ng'ate waliwo omwaganyi oguzikwata n'okuzimanya n'olambika eggwanga n'osasamaza banno nakwekemmeesa banno mmeeme nti oyinza okuba nga ensonga ezimu tomanyi nkwata yaazo. President alina obuyinza, talina buyinza bumukkiriza kukwata nsonga yagambye president wumula Medi. President alina obuyinza naye obuyinza bwe era butambulira mu mateeka. Obuyinza bwa president tubuwa ekitiibwa. President wange muwa ekitiibwa era simwinaako mpalana y'abuntu, era nyina obuvunaanyizibwa nga depute we ate nga mukulu we mu myaka okumuwabula ensonga z'aba takutte bulungi. Ekibuzo kiri nti president ali mu kifaananyi ekimukkiriza okuwuliriza n'okulambikibwa n'okuwabulwa, kubanga nayogedde ku buyinza obw'emirundi esatu buva mu muntu, mu muzindaalo ne mu ntebe. Entebe bwe tugibeeramu nange ngibaddemu ku mitendera egy'enjawulo eringanga bwogi, obwogi nga bwa kiso kisala sayidi ne sayidi okikwata n'obwegendereza. Obuyinza n'entebe tubikozesa nga kambe katalina kitiko kakwata, tubukwata n'obwegendereza. N'olwekyo president tujjamu ekitiibwa era tumuwa ekitiibwa, naye akkirize ensonga ezimutomere nnyingi, kubanga kati president wa kibiina, mwanafuka president w'eggwanga, ensonga nezive kalamujja nezituuka ku ssaawa 3 n'ekitundu n'osalawo, oba okyali awo endala nezifuutuka ebuddu, oba okyali awo endala nezifuutuka mwakyoli, nga buli yegwa ku mmeeza yo eno nsazeewo bwenti, eno ndagidde. Osobola okusuula eggwanga mu kabenje. Ensalawo y'ensonga ky'ekintu ekikulu, so si buyinza buli mu ntebe. Ate era president alina n'obuyinza obugamba nti ensonga eno ngijulizza, gundi n'egundi bagintunulireko bampaaleko. N'obuyinza weebuli ekyoba weebuuza nti wamulema okukozesa, ndowooza alina obudde obukozesa. Eddakiika ziri 10 ziwala ku ssaawa 5. Alina obuyinza president kyakuntu kimu. President wano agenda kuwanikira parliament nti oyo Mpuuga takyali kamisona waffe, nokkiriza oba Kyagulanyi obuyinza abulina. President wano agenda kuwandika ebbaluwa yotakyali kamisona waffe. Kakati engeri gye tugoberera amateeka, ekyo mu mateeka agatufuga nakyo takirina, ekyokusaalirwa takirina. Emitendera commissioner gy'aviiramu gyanjawulo ku bifo ebirala. Commissioner aba muwulize era agoberera amateeka, era embeera emujja mu parliament erambikiddwa mu mateeka agatufuga mu parliament. Ate era bw'omala okufuuka commissioner oba ofuuse commissioner alabirira ababaka bonna, so sabava ebuddu. N'olwekyo sirowooza nti ekyo kyalina mutwe gwe President Kyagulanyi. Yakiwandiikira, yakikolako ku Zaake n'awandiika. Ne ku Mpuuga Kyagulanyi alina obuyinza muno, agenda kuwandiika era. Zaake President yawandiika bbaluwa emulonda, tawandiikanga emujjayo. Kati agenda kuwandiika ya Mpuuga emujjayo. Kati nti nambise Medi, nambise abatuuliriza tubalambike bulungi nti abaakola amateeka gafuga parliament ekyo kibaakiwa mukulembeze wa kibiina gye mulina. N'olwekyo talina bwakigendamu, era ndowooza abaabamuwadde amagezi okuwandiika ekiwandiiko kye yayisizza tebamusemberera, era bajja mugamba kiwandiika amagezi anti kira kijja tufaananya nga
abatagoberera abateefumiitiriza nga tukola emirimu sirowooza nti anaakikola era ndowooza nti ajja kutta ebigere agamba nti ensonga eno nza tusobola gikwata mu ngeri ndala. Waliwo abagamba nti mwe abaddipi abajja muno muli bagajiko natabula ensonga mugitabulatabula muli bangi mulinga 6-7 mwajja era mwe mwava eri mu ssuubi lwaki temuva mu kibiina ky'omusajja Kyagulanyi mukola ekyamu tuli bannatabula nga bwe twatabulaani eza mutabula nawe obiwulira nga bwe twatabulaani mutabula ekibiina ky'omusajja musajja ani Kyagulanyi si yabayitamu mwajja gyali n'abawa amasannyalaze medi ndowooza ezo mboozi za ku street ekisooka nze siina gye najja talina gye wava siina gye najja natuula ne basajja bakulu bannange ne tusalawo tutandika ennuuku ne tuggalawo enkolagana yaffe ne DP era nga bwe nagambye ku ntandikwa bwe tutandika nnuuku twava mu bibiina ebyenjawulo kati njagala oŋŋambe nti abaagala okusigala mu nnuuku bo baali ki nnuuku yaliwo bwe mulimu omutala mwenna waliwo asobola kugamba nti mutala gwange abalala mbasengudde bwe mubanga mukayanidde ku mutala mutula wansi ne mumalawo enkayana ng'abantu abakulu ekyokubiri ekyokubanga tuli bakulu mu myaka ne mu byobufuzi tesobola kyetondera ggwanga bw'obanga olina ekibiina ekitonga nnuuku eky'emyaka 2 ng'olinamu abantu abalabye buli kyabyabufuzi obatwala nga bamugaso bw'obatwala nga abakutiisa entebe ojja gitula mu matiitiiri buli bw'otunuulira banno n'obatya era okola ensobi oyinza okulowooza nti Mpuuga ono ndowooza medi wadde obiwulira obisoma Mpuuga ono buli bw'atunula atunulanga yetunuza nga pulezidenti ayagala bwa pulezidenti mulaba bayambala essuuti n'akuba n'engatto n'afaanana nga pulezidenti era abatambuza ebyo ne bamugerawo n'ebipande bitambula Mpuuga for president ekisooka abakikola nga bakikola kulowooza nti banzikakkanya baba bakkiriza nti ndowooza nakyo nkisobola kati ekyo ngende mu nguudo za Yerusaalemu nga neetonda nti bannange ekyo nkisobola okukikola eyo si ensonga enkulu ennono yaffe ebadde nti ku buli mulundi mugamba nti ono munnaffe atukulemberemu tesobola kugamba nti Kyagulanyi yimirira Mpuuga yimirira Lukwago yimirira Sseggona yimirira nedda kyetutakkiriza nti walina okubeerawo embeera nga tulina atukulembera ekyo tukyasobola kukkiriza kibeerewo ekyokugamba nti tugenda kubeerawo buli muntu nga alima munne asojja munne ekyo kyetugaana tulina okutegeera nti medi banno basalawo nti medi tukulembere ku ssente w'ekyalo ky'amasuuliita tekitegeeza nti banno bajooge bwe tukuwa obukulembeze tuvunaanyizibwa okuwagira tuvunaanyizibwa okukutaasa tuvunaanyizibwa okuwabula naye naawe oba olina obuvunaanyizibwa okutuwuliriza n'okukkiriza okuwabulibwa eyo kyekikufuula omukulembeze ow'enjawulo obukulembeze nze nga loopu bwe mbadde mu palamenti mbadde mwegendereza kubanga mmanyi obuzibu n'obwogi bw'obukulembeze nga gw'olina obuvunaanyizibwa eri banno gw'osalawo ani shadow minisita gw'osalawo ani anaakola ki obukulembeze obabukwata n'obwegendereza ate n'okuwa banno omukisa n'obawuliriza n'okkiriza n'okuwabulibwa kubanga entebe bw'ogituulamu naye mabega w'omuzindaalo eyo gy'oli omuzindaalo ogwo kiso sasi so bw'okulemberamu banno bakkiriza tukulembere kubanga one at a time si temugenda kujja nti nange wendi nange nteereze kooti wendi bwe twasalawo nti Kyagulanyi atukulemberemu twakyebuulirirako entukkaanya ndi mwana wa munnaffe muto waffe mu myaka muto waffe ne mu byobufuzi ne mu kiseera kino tumulabyemu enkizo tumuwe omukisa atukulemberemu era buli abadde alowooza nti asobola kakkana Kyagulanyi aweebwa omukisa Kyagulanyi awagirwe beti nambooze kunga kyaggwe gomusi gy'obadde ogolodde ku nomination
gizeeyo n'ogyambala ku Ssekukkulu oba gwe muwanga Kibubi gwera wadde ayagala kuva Butambala kunga Butambala ebiri mabega wa Kyagulanyi naye tojjanga ogamba nti gweyagala ekkooti bw'oba gwe Sseggona ng'okunga Busiro gikunge emiri mabega wa Kyagulanyi twazeewo ye mukulembeze waffe temukoma kugamba babalonda naye mugende ku mizindalo ne mu nguudo mutegeeze eggwanga nti omwana waffe ono temutunuulira myaka gye temutunuulira byonna bimwetoolodde n'ebyafaayo bye mubimanyi nnyo mwebale nnyo naye si y'ensonga ye mukulembeze waffe ekyo kimala okubeera bwe kityo n'otegeera nti banno bakuwadde obuwagizi bwa ate baba tebafuuse bato obukulu bwe balina n'ebyafaayo byabwe tebivuddeewo babasazeewo okuwagira ekyo kirina okutegeerebwa nti munnaffe tumwagala era twagala tumusitule naye banno bwe bakusitula buli bw'ogenda waggulu nga bakusitudde nabo baba balinnya bw'obassa wansi naawe oba okkirira ensi bwetyo bwetambula buli bw'olinnya ku mutwe gw'oyo akusitudde akute naawe okkirira si kigambo kyakwekuza naye okutegeera nti ebyobufuzi kiso bikwatibwa n'obwegendereza mukeera ku makya ne bikoleramu ensobi nnyingi temujjaayo nkumbi na bityo kuziika bannammwe kubanga bweyaliikirira nti ono engeri yatunula bw'ati ayinza okuba nga alina ebigendererwa ebirala meddi bino byogera obadde obiwulira Mpuuga alina kyateekateeka alabika ayagala kujja kwesimbawo ogwo nagwo ne gufuuka omusango nze banyina kyenteekateeka nja kusooka kujja wano ku CBS ku ssaawa eno sina kyenteekateeka ndi mu kutereeza no oli mutereeza no naye bagamba nti waliwo ebyogerwa nti mmwe bannammwe balabanga mwemubasinga nti article close one musinga bannammwe bali abakulembeze okubasinga ki mu bankomemu katono